Ebyokwerinda binywezeddwa ku kyalo Jagala ekisangibwa mu ggombolola y'Egombe mu muluka gw'e Kavule e Wakiso wakati mu lukiiko oluyitiddwa omumyuka w'omubaka wa President e Wakiso Charles Lwanga okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti eyayimiriza emirimu gyonna egikolebwa ku ttaka erikenkayana wakati wa Haji Isaac Mulindwa n'ab'ebibanja balumiriza okulyesenzaako. Enjuyi zombi zirwetabyemu mu maaso g'ab'ebyokwerinda okubadde Osiwe Matugga ne Gombe okulaba nga tewali aleeta kacyankalano. Kigambibwa Haji Isaac Mulindwa yeekubira enduulu mu kkooti enkulu nga yeemulugunya olw'abantu abeesenza ku ttaka lye era kkooti n'eragira emirimu gyonna egikolebwa ku ttaka lino giyimirizibwe. Kati bano okusitukiramu waliwo ate ababadde bagenda maaso n'okuzimba nga kwotadde n'okusanyawo ebintu bya bannaabwe. Embeera eno eyaviiriddeko omumyuka wa RDC Wakiso Charles Lwanga n'ab'ebyokwerinda okwolekera ejjanda era wano Osiwe Matugga ASP Farouk Bikaba ne munne ASP Esther Nabwire ow'Egombe basabye enjuyi zombi okukuuma emirembe. Ekintu kyonna kasa kibeera mu kkooti. Intervention yaffe ya kukakanya mirembe, kukuuma mirembe nga bwe kiri. Singa wabeerawo violation ya court order, one of the parties, you have to go back to court to challenge. Yenna anagenda anakola ekiri against the court order kwetudirigana naye. Haji Isaac Mulindwa ategeezezza nga bwafuna okutiisibwatisibwa okuva mu bantu olw'ettaka. Je wange bugantudde mu ntebe yange eri ne abantu be bonna n'emiggo bajje nangambye ddala mu maaso tinja kutta ne famire yo oyo kapipa ne recording weziri wayinza okwewoka ne kati wola basinika amanyo gaseka naye na byonna weebiri biru recorded. Joel Sebayigaza abiryo omuyambi wa General Salim Sale n'abakulembeze b'ebyalo balungamizza ku nsonga zino. Wansi wali we wali ekyuma ky'emmwanyi nga taata agula emmwanyi okuva mu Bende okutuuka Namutamba nga tuzikubira wano ki wansi kiri ku record mu kyalo wano tewaliwo mwana abadde ku faamu wano kunsinga. Ye omumyuka wa RDC Wakiso Charles Lwanga asabye abantu okwewala emirerembe wabula bateeseganye. Land grabbing obutawangana kitiibwa okubba okufera okulimba byandikomye kubanga at the end of the day fenna terigwe bagenda kuziika mu sipo ya maya basaawe waffe ne bayiwa amayumba ne bagenda n'ewuwe ate nga gye beekweka gye basula nga balinayo amafuliya g'emmere. Muzeeyi ng'alina abantu abo nga muzeeyi bagamba muzeeyi ayonoonya amannya gammwe mukama wange era ne bw'onaava wano ayinza okuleeta ewooda egamba nti wamwadde obuyinza aleeta abantu abakuba abantu emiggo kuba yagamba afande kandi ombu yawadde amaanyi naye nga tamulabye nako. Endolito ku ttaka zeeyongera buli lukya nga wadde gavumenti efuba okulaba ng'abantu tebasengulwa bangi basenguddwa ne bafuuka emmomboze mu nsi yaabwe.